Ffe Tuggussa Enssonga. Nalose ndipo tano nga yabameke batukasuka kulalira naye twaganabirira batuzala okusilamu komera mujeke kampiringisa ebatwala ko mukomera batwala ku kampiringisa nena ggulu yokka mukomera batwala pozi ko ka police awo atera mangu ne batutamu mwe mukozi era bakutte nga wegambye oli awo weebase wawo kikwekweto wekijja nga bakwata abaana bato kwata bukwasi mwana kazenze bingi byendowooza nga balampadde ku ssente byensobola okukola ne bikyusa ne ku mikwano gyange bembadde nabo dipo nabo ne bakyusa ku bwongo nga sivuddeeyo nzekka sulakawo kalewe nenkeera nga amazzi gantwala nga bantwala eri balekana gwe omwana afa agenda naye nga Allah tannatuusa olwo wawona otya Allah era mwana Allah yasinga omumanya takutuuseko live awo ku hockey grounds e Lukoko mu live worship concert jakutusinze obwengula bubikkuke ng'abolekeddwako n'abasinzi abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'E11 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza ey'abantu 8 y'akakadde kamu tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nasana Family Life Church Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com bituusibwako. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. batukasuka kulalira naye twaganabirira batuzala gwe kati olaba avudde mu geto mulaba nga kibira kimeze mu nkokoto gwe yakolanga eyo mu wino azimbe zake ebukoto kati geno mugamba tasobola Kyagulanyi olaba dogo beste kyebalina okukola tebalina zole babasinga myaka goba oyagala obba ku bbala olina okweberera ate obalise weno ba LDU babukuba tujja katolaba ba LDU bajja mu geto zaffe bakwana bakazi baffe kokuba batunywera enjaga yaffe babba enjayi yaffe ne bagitwala ne baginywa lwaki babeera babba enjayi yaffe ondabanze kati nze mwana ebyesinabita sagala bakazi ebyesinabita ezodogo Makona okuva ku 3 naye oli musiraamu? Ndi musiraamu. Oba oli mulokole? Ndi musiraamu. Ne ogamba otali musiraamu nga kyaki ekulyawo? Ate kati tukole ki? Ate ne masigidi weziri waliwo masigidi ne. Ogenda n'osaalako? Nsalako wakubena kuzina kigere kinuma. Ekigere kikugaana n'okusaala? Tolako. Bwabaki? Nalugwa. Bogwe? Abasajja baali batugoba nga twebase. Ababase? Sikitegedde. Abasajja bali abagoba nga mwebase? Batusanga twebase ne batukuba. Kiro? Saidi? Wali mu mbaawo. Neri mu ttaawo. N'ogwa
ekino nekikufumita naye kenyini asobola okukuba nga babagobera ki ate nga babagobera ki wawo omukazi gwe bayita Nakiwala ogwe navumaako nodda yatuuka n'alagira nagaa kati bano abaana bakwatemu olukwata babatwala kampirinisa kasobera nga tolinawo osula ekitegeeza bannamwe bangi babatutte bangi naffe batutwala nga tuvaayo bubi babatwala ne muvaayo bubi balaba kututteyo sigumusa ebiri sigumusa ebiri nayogera kwongera ku ddoboozi tunyumye sigumusa ebiri nga bakutwala emirundi ng'emeka mirundi ng'ena andi bakusangawo era ku kkubo nga neebase abo batolina wakusula mba siina busobozi bwengenda kukusula anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nonya kozi gwano kosa manya amatuufu era nga eri ddala eze muwonge Faisal ate dini lyaffe lyetumanyi Dogo Makona okuva kusa Dogo Makona olina emyaka ng'emeka n'emyaka 18 atogiweza ngiweza ogera ebituufu ebyaddala ngiweza Dogo Makona dulyani lyavaawo waliwo omusajja yali ntuuma eyo yali mu kiga tulina Dogo Makona ono ku TikTok kwa trendinga yaloota waloota ki naloota dipo yabameeke muzeeyi nga tugaziwa nga bagamba obwali busula ku bbala kumbe twafunye alla yatuwadde naloose dipo 5 nga yabameeke site yonna sekana yuba 3 kalerwe bogati site wa gaza yonna nga tuli balopa 5 maama nga 5 bafala bali mutulumira jo kabaga babadde busula bali mu bibokisi naye bwabba bubbi kumbe twafunye dipo yabameeke yeetya gwe buli wolabe wali Dogo Site bonna buli dipo kati nga wonasanga nga bwayise naye nga mwalimu bayalamani nga be Dogo Site basula ku kkubo naye nga bafuna ssente kati bayita okumeeke ffe nga ffe abayaayi so waloota nga kyakutteyo nga buli omu alina ssente nga bazimba emizikiti bazimbye abafuna emmotoka bayina buli omu nga obulamu kyekyo so owangayira kuno Dogo Makona kusatu omaze okubbanga ki kuva nga ndi muto omuzeeyi wajjako oti najjako omusajja yandeeta bamuyitanga Zaidi yakujjawa yanzijeyo kaleero bali banyi wava mu kyalo nze banzalidde Site muzeeyi so bazadde bo gye bali maama wange gyali naye simanyi gyabeera wakomadde mulaba mabegako myaka nga 3 mu myaka 3 toddangamu mulaba kati ono yakolera kuno yali yakoleze kukola ki era yanzijja ku bbala kubeera yansanga ku bbala nanga ajja nkutwale ku street yange naye nzijja ngenda otuukawo nga waliwo obulamu obutambula waliwo obulamu ki okusinziira eri gye nabeera nga bankuba nga ate nagenda otuuka wano nga tebankuba eri nga bakubira ki era nga omanyi akusinga kumanya oluusi nga talinaamu alaba goyinamu n'ayagala agate mu nsawo ye ku bbala kuno mubeerako nga mukola ki tubeerako ng'omukwano gwe yenna gw'olabye akuwaawo ekyakuwa alina omulimu gwakola ng'afuna kati eri gye wali wavaayo ng'olina emyaka ng'emeka navaayo nga nina emyaka nga 10 kati olina 18 emyaka 8 ogimaze wano ku 3 so kuno kwonna bakumanyi bamanyi mulimu abapya batamumanyi naye nga nabo babamanyi kuno ani ekawaka waako sijja ono ye muyimbi waako era aliko Magdiaban sina kuno kwokka abula Kampala yo ye yakikuba tunayo ndabyeko gundi gaza pate eriyo nga 16 onobeerayo Japan soko obula omuntu ekigenda okubeera eyo ku gaza pate era baniga nga olaba bageto yuti Dogo Site nga munaku njereere nawe oli muyimbi siri muyimbi muzeeyi nenga omuntu wagamba Dogo Makona owira ddala ng'oli omuyimbi oba osuubira kuyimba asuubira sijambeereyo mu sitayiro yange eyo Allah wanaaba mpeereddeyo nga mpeerayo okulembeza Allah
Erinnya ly'ekisiira mu ggwani. Wange Faisal. Dadde we wamulabako? Taata wange simumanyi naye nga bangi be bandeetedde. No, kati bwe bakuleetera mu bagamba otya? Era ngenda nabo kubanza nzaala simumanyi. So gwe bakuleetera kasi nti ono ye taatawo no ye taatawo. Kati gwani akakutuuma erinnya lyamu nga niyali kutuma ng'ate taata tomumanyi. Nali balintumira mu muzikiti nga banga ntodde shaali. So tubwire ku life ya gete eno ey'okubbala. Nze embeera eri mu ghetto mbi nnyo. Wallahi mbi nnyo. Etya? Kati nze oyinza n'okugamba okuva we bwakeeredde sinafuna ku kyakulya. Ate nga nze kale waliyo omuto gwe nnyinza okulaga ng'amaze ennaku nga bbiri. Nga talya? Atalya. Kiva ku kirwaki? Mwana, tewali mirimu bakola naye nga tewali. Tulaba muno mulimu mu galagi. Lwaki mugalagi temufuna ku buli mulimu ku? Tewali busobozi. Mulimu era abakolamu naye nga tewali busobozi. Gwe mbeera kuyisizza ebbanga ly'omaze kubbala? Mwana Mungu byeki by'oyiseemu? Bingi. Ebimu sibimanyi nabbimanyi. Tutunuulire ku by'omanyi. Life we yali ekkaluubiriddeko naye lwaki nazaalibwa? Enkaluubirira enkya n'eggulo buli lukya ate nze nno kale ne waliwo baganda bange bembeera nabo ng'ate yoolaba ali bubi nnyo. Mubeerawo? Wano kubbala buli omu asula waasuze. Naye nga mulina gurupu yammwe? Ffenna era ngawo tulaba Tuggussa. Ababogerako nti nno mwe ba Tuggussa abokubbala n'omusika obusimu obusawo n'okuba bazita batakuba nnako kaafu. Ebyo mwana Allah yasinga omumanya naye nga ffe tubeerawo n'okera ku makya n'okwata ekkutiya n'owenja obucupa n'ofunayo kyofunye oluusi n'ogenda n'otunda ne bakupepeta abakulu abatusingako naye nga tubeerawo. Temulina ggaali? Tulina. Nga eggaali ez'ozimanyi? Be bayaaye. Bwe tolina ggaali gy'olimu? Sirina, mbeera na bataano bange abato besinga ku myaka. Gwanyama ogera kwa tiraki. Sebolaba. Zeka kunyenyele ku bizibu byange. Natunda ettaka lya maama. Abenganda bonna bankyawa nga manyi ngenda bweru. Nene banziba. Gwatamanyi wali Uganda waliwo emirimu. Gwatamanyi watubo job agencies natete. Bagaba emirimu. Nsobola funa omulimu. Kugambe baagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kati nange ogenda kuntu. Jakutwala kati. Ngeze. Uganda Tumo Job Agency Limited Beba kabaka iraba nambemu kufulira bana Uganda emirimu wamona mu abagala abakozi basange bakampala na tete kuba Kairodi tutende ya bintu okumunye ebisinga wo tukumye ku noti 773 tinana mukaga 17 ne ku noti 757 ana mu 2 11 Noti mukaga ng'ovudde ku mbeera eno ekunyiga buli lunaku mbeera ki gye wali owiseemu n'owulira ng'ensi ekutamye? Nene kuba waliwo namenyekako okugulu nga siina adde buyami nga ndeeyo mu ddwaliro Mulago naye nga siina adde apa. Okugulu kwamenyeka kutya? Nagwa nga mama wange angoba. Nakumenyeka? Mama nga olwakugoberaki? Just wawe emisango ginali mukozeeko ng'ebyewakawo omanyi nga nkutte mu ssente ze. Kati yali ampita n'enziruka nangoba nenga nemenyeka. Ye kenyini nakutwala Mulago? Yantwala naye nga naye tewali ssente. Ye maama yakola mulimu ki? Maama okuva we namala nga wegamba egyo emyaka 3 siddanga mulabako. Nga nawulirako bangamba ali eyo mu Bende. Ekyeza kuno yavaako?
kuno yabako nenga kuliko abalina ennamba bangi oba ne mukwano gwange alina ennamba ogaye nti musula ku bbala we musanga we musula enkuba ekiro wejja mukola mutyo era osobola okufunawo olaba eweetonya naye nga si nnyingi nnyo n'omenyekaawo mu kwebikka funayo ebikutiya n'ebibokisi naye nga yo life weegomba okugivaamu busaba busabi Allah nti ngamba osobola okuba nga Allah ye tumusaba naye nga gwegamba life eno gyenjagala era nze wemba nfunye sente siyinza lekerera bagirimu sobola era ne mu dipo mba mbeerayo mu dipo yiwa eno mu ghetto eri banno mulinganga bameka bwe muzeeyi waliyo n'emikwano gyange abalala balinga mu 7 amuwe mbakulaga oyinza okukaaba bangi abamuna beerabyalo bangi bonnanga abamu badduka buddusi waka abanabo nga babazaalidde ku bbala bona abasinga babazaalidde ku bbala abamu badduka ewaka naye nga teri mbeera nga teri ssente nebasalawo bagende beeyiye gwe wali osomyako nesomaako muzeeyi bukyanga nzaalibwa bukyanga ozala tugenda bakoberadde mu kiraasi beeranko mu ssomero simanyi nawe lifaanana lirinnya lyo omanyi okuliwandiika simanyi yadde tomanya yadde okuwandiika linnya lyo nze mu bintu byemanyi ekintu kyemmanyi kiri kimu Gaza kuwandiika kagambo Gaza kyemmanyi kyokka ko wakayigirawo kaera nayo mbiyigirira wano mu dipo jasi kuwandiika Gaza kyokka omuntu ekigambo Gaza tutera nnyo okukiwulira Gaza kitegeeza Gaza kale Gaza nze erinnya eryo Gaza ife wano abafe ng'abaniga wano kituli livuddeyo mu nsi bagiyita Jamaica ey'omuyimbi gwe bayita Kateero omumanyi Vibes Kateero kati ffe ffenna abasinga kwetujje tuvijjeeyo bonna ne tukireeta wano mu dipo era waliwo ne dipo z'osanga baziyita Gaza kitegeera n'osanga Tafu Empire n'osanga Bogati ekitegeera ezo bwezityo n'osanga Namayuba dipo ziba nnyingi naye baggulamu ffenna era zonna ziba za Gaza kati zino dipo zo ozitegeera otya mumanyi okukuŋŋaanamu era mwesalako temusobola genda nti naye ngaera bwewabaawo ekibi kati nga onaalaba nti oli afudde muzikuŋŋaana n'olaba nti ow'ekatwe ow'ebwayise ow'ennansana ow'ekaleerwe ow'ewa kiseka kisenyi buli omu ne bakuŋŋaana oziika 5 waabwe oyo abaakoze eki abaafudde mumanyi okufa kufa kuba buli omu afa buli omu ekiseera kye kituuka Allah n'amukola ki n'amukima kiki ekisinga okubatta mwana ffenna ne tumanyi naye nga Allah kale ebintu ebisinga okutittira ddala oli osobola omusala nga bamutomeddawo ku mmotoka n'afa oluusi kale wawunulinga nga mwana yembeera emususseeko kale nga tali fiti n'omusala ku bbalana ayanyakudde kale oba akasimu luki abamukubye n'afa ekitegeeza waliwo embeera we basukako ne munyakula si ffe naye ngaera mulimu abamu naye ng'ate era bakikola lumu na lumu gwe tofunako ate kati ffe we tunyinga ne tubakwata buli abakolera ekiraayo ffe nga ffe abato naye nga tubeerawo ku lwamu gwe tofunako kirowoozo nagala kanyakule sikikolangako kujjako okubba ono nti bino oli antumye ate era mu bbanga mpulira kinsusse waliwo enjala wennumu olina mpa 1000 naye ng'obalamu ogenda muleetera kyomuleetera okulaba ebulamu oga aizulu ekitegeeza wano we mutambulira bamanyi olina kusanga n'akutuma bantu ate kati waliwo tetubikola lwa nsonga wano waka we tubeera ate era wano bakugunjula n'ovaamu egyo emize gyonna gy'obadde okola ki nga olabeera bakulu baffe ababadde awo okola ekyo ekisibu nga akutegeera nga kukwata nga bakuba kibooko n'ekyo batoyinza kukola ki
kiddamu kuba ye gye wandiddukidde nawo bakuwa understanding evaku ekyo kyobadde okola oba olina bbiri ekabulesi kuba bo babeera basobola okuwaayo ebbiri oba essatu n'oli ekyokulya life gy'olimu ery'ebbwa wagaye walifuna ddi nebbwa nalifuna era nga twali twebasa abasirikale nga batugoba wenalifunira just wagwaba gwe wabuuka wantu ekyo nekikufuna nagwawo nga bangoba naye animaana ennyimuka nenziruka naye natuukeyo nendiwulirira jukira omubiri gwange guno ogutaana nera nkola wenna ojjudde enkovu bwaba tebalifaako nnyo ifuna obuzibu era zino enkovu zonna zondaba zaabo abatuyita ababbi be bazitutuusaako n'abo bakulu baffe abatasobola kgenda nnoonya abo abalala ne batukola bwe batyo naye nga tubeerawo kuba kati ffe essaawa zino twafuna baba baffe oyitayinza kulaba nga kuba n'amulekaawo oziko ensonga ajja kukubira gyeri ebbere wewalifuna tewagendako mu ddwaliro era nabeera wano mu dipo wemba nfunye obudde nga ndinyigamu n'amazzi agookya nga ngulawo nebukapiso nga bwakido nga mbeerawo ate eno wano ku kyenyuyo wabaaki eno yo yali ntamu yeyantema ntamu yeyantema etya nagigwako neyantema butemi nga ndi ewaka ne maama ate wano ku mukono wano kano kaali kambe twali ku street wawo mukwano gwange twali twegezamu nga tusanga nze mmanyi asaaga kumbalimbya ddala nansala nange nemusala sikitegedde mwala ku street nga mwegeza nga mulina nga buli omu akutte akagirita kati ng'agamba sisobola musala nga mange muga nsobola okukusala kati yeye yasooka okunsala olwansala nange nemusala olwo mwali mubadde ki era nga wegambe twali awo nga tusaaga buli omu akutte akagirita onagamba nsobola okukusala nga muga tosobola nansala nange nemusala buli omu n'akasuula wewamusalawa nange era namusala wano ku mukono kuba twali twegezaamu era enkofu agirina ate wano kugulu obwaba bwange nga omanyi ku dipo ng'onoonya sikulapu biki bakutta oluusi bakubyemu nga omanyi nti bamanyi bakolera batwala ekampiringi zitkampiringisa batutwalanga olwo ovaayo otya otuukayo era obeerayo ebbangala naye batuuka ne balaba nga tebalina kye bagenda kujjukira boyi bakukwatala bakutwala eyo babeera balinze maama waafuna ebbaluwa kyamaani balyoke bakole eki bakugjeyo kati awo maama wajjira waabawekera ku ssente naye kati ffe balaba tolina maama wakukima agamba buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba pulaani eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 21 kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
Twegendo deo je. Wakagenda emirundi emeka. Mirundi ena. Kati mukugenda yo kambire sate kiri eri Masaka Road. Mukuvayo vayo ote. Era bo nga bo bayine emmotoka. Kale so balimba no baga tugeneze embeera wange. Kale nze nabaddukirako era awo mu dipo ziri awo Kaleerwe. Era we nabaddukirako ne mmalayo naye nga okuta olina batwala wa maama awo. Abalooka bafuna ebbaluwa ewa chairman biki n'obawaayo kasente gwe maama abalooka bakuta naye ngera biba byakyali. Nze bankwatako lumu nga ntambuza amagi ne baŋŋamba siina siba baŋŋamba sisoma ne mbagamba kati nsomesa eki. Sente zennoonya okugenda osoma zizino mu zintu tekomwagala nsomesa eki. Bakwata ne bazikujjako sente. Ne bakujjako sente ne bakutwala n'amagi olutuukeyo ne bagagaba. Oba olusi ne bafuna ne bagateeka. Agenda okudda nga bagatwala. Amagi gano gabagana. Gaali gana. Ofuna wawaawo babosi baffe kati tugeze kale ng'abaniga kati ng'awo bakulu baffe olaba sookulaba nga alaba oli awo tolina kyokola. N'akuteekamu emitwalo gye nga 10. Agaba buli kanako ogenda kutubambuzaayo tule nga 3. Naye kati era tebikyaliwo. Obeerawo mu dipo enjala ekuluma tolina kyakulya. Tolina yadde asobola kuyamba. Ne mukwano gwo gw'olaba ng'akuyamba naye ng'aliyala oluusi alina n'abaana be balowooza okukolako. Nga gwe ensonga ez'omugamba ez'okulya tezirina kye ziyinza mukwatako. Baali bakusanzeko nga bakusiba mu kkomera ng'ogyeko ekampiringisa. Tebantwalako mu kkomera, bantwala ku kampiringisa ne Naggulu yokka. Mu kkomera bantwala pozi ku kapoliisi awo ate era mangu ne batutaamu. Naye mukozi ki? Era bakutte nga weggambye oli awo weebase wawo ekikwekweto wekijja nga bakwata baana bato. Kwata bukwasi. Oba weebase oba otambula bwe kasita obeera nga tolina wammwe obagamba oyina wabwe nga kugendayo ewaabaawo. Mu bulamu osobola okutulawo n'olowoozako mu bulamu obulungi buno ng'obuvuddemu. Kiwalagamye nti omuntu nga alina ekiddako. Ssaawa zino oyinza okulaba gwe nga atalina kiddako. Naye wali olowooza ku bulamu nga ofunye ekiddako. Mwana kaze nze bingi bye ndowooza nga Allah mpadde ku ssente. Bye nsobola okukola ne bikyusa ne ku mikwano gyange bye mbadde nabo dipo. Nabo ne bakyusa ku bwongo nga sivuddeeyo nzekka. Abula manya Allah nampa ekintu nga ngenda kujjayo n'emikwano gyange. Bye mbadde nsulanga nagyo mu makutiya ne mu mabokisi. Oluusi n'emyala. Waze nasulakawo Kaleerwe nenkeera nga nkunga amazzi gantwala. Ng'abantu baleeri balekaana gwe omwana afa agenda naye nga Allah tannatuusa. Olwo wawona otya? Allah era mwana Allah yasinga omumanya. Kiki ky'osuubira okukola okukyusa ne ku mikwano gyo emikeesi nga ofunye ku ssente obulamu nga bukyuse? Mikwano gyange nze ekintu kye njagala osooka ogiteerawo. Muzikiti gwe basaalira buumu bamutiira nti gyali. Ekyokubiri badogosita abali baawo kuga omulembe Allah gwali bampeereddemu ssente nga tebalina buyambi nga nze bwendi. Njagala mbateerewo amayumba n'emirimu gye bakola. Nga oluva okukola genda mu muzikiti kusaala, oluva osaala genda awo weebake terya konkona. Lwaki mu byonna byonna osoose kulowooza ku kya muzikiti? Anti nze ndabe we baana wenna abalekera awo bayinza okugenda mu masiriki. Okitegeera kuba yona kale Allah ye yabitonda kugezesa bwongo bwaffe. Kyola Allah yassaawo abalogo nassaawo n'emizikiti nassaawo n'amasabo nassaawo n'amakyaki kugezesa bwongo bwaffe ffe abantu. Omanyi okugira ku dduwa okusaba ku dduwa? Sinnatuuka ne nsaba Allah mpa obumanyi obwo. Anti wakomadde ogendako muzikiti n'osaala? Okuva nafuna ne baba nesikyasaala. Naye nga biri wali ng'osaala. Anti era kyemmanyi ku myaka oba mmaze okutandika okuyiga obasaba ku dduwa kuba kusaala dduwa
okusabira ku bantu like nga woonobeera onaga nti essaala ansabira omuntu ono ekyo kale osobola okukikola naye ebintu ebimu mba nabyerabye ajjukira ebbanga ne mba namala ddene omuzikiti gy'oli osaalira bo tebamanyako kyakutugwako nga lwoli osaala nabo nze boy kale nze omuzikiti kyemmanyi nti buli wamu wembeera mba nsobola osaalirawo oba ndi kwalidini oba ndi kodi Kampala oba ndi wali bwayisa oba ndi wawona wemba ndi nawali mu dipo yaffe waliwo omuzikiti awo mu ghetto yaffe ku Satu naawe nyini waliwo omuzikiti wakubanga omanya abatayagaliza bangi ate ngaawo bonna Allah yasinga obbakuya yabamanyi fe yasinga otukuuma mwana mu bulamu ekisinga okukunyiiza ne kimalako emirembe ekisinga okunyiiza ne kimalako ddala emirembe kumanyira Dogo City atalina kyayina kitegeera kunkuba bankubye bangi waliwo n'omusajja eyankuba oyo enyinza obutamu kugamba wano wamaanyi ayinza okunkuba wakuno oba wa Kampala abeereyo mu Kampala naye enyinza obutamugamba yakubira ki yankubeera nga era nga wegambye yankuba naye enyinza obutasobola nti ngamba yakusanga busanzi nakkuba oba era yansanga busanzi nankuba nga sirina nakyemukoze wetewamuddiza ate nali musomola naye kale nzisa ekintu tekyansigalako ku busungu naye nsaba Allah amusaasire amunjeko ekyo ekintu ky'okubawo omuntu atalina kyakoze bangi gye tuwangalira babamanyi ng'abaana b'oku street bagamba abaana ba street tebalina mpisa bagamba babbi bavuma abantu biki naye nga kale teri mulungi omu era siyinza kugamba nti wano mu ghetto buli omu mulungi naye ngaebyo byonna Allah yaba asinga okukola ki omumanya kuba asobola okukyusa bwe yali omutima obuli n'okyuka okkakkana emisana ono oba okola ki mbeerawo bubeezi era nga bakuyisaawo nga ndi awo mbadde ntuddemu nga mbirowoozaamu ngeri gyengenda mbeerawo naye ngaera nga sirinaamu yadde ndi awo nga baya Allah nsaasira naye nga mbeerawo ku lwa Katonda emisana okeera n'otula butuuzaawo keera nentuulaawo Allah nampa kyonna ekibaawo bwe butuuka obudde bw'ekiro dewe kiro ekutuuka ngendamu eri mu ttaawo nga neebaka musula mu ttaawo life eno ogenda kugibeeramu paka ddi simanyi mugu yasinga omwaja nga gwe tolina plan tolina kiddako sirina kyemmanyi kyonna Allah kyali bantegekedde kyendigenda nakyo kuba sirina mulimu sirina ki walowoozezaako kunoonya ku mirimu nakolako olumu nakolako ewoona omusajja bamuyita Kawata yali akola zino engatto bamuyita Kawata abeereyo mu Lufula nakolako ewuwe naye kale navaayo obuvi nga ndaba nga womanyi era ebyobulamu nga tewali naye ngaemirimu gyo yali aginjigiriza lwaki waddukayo navaayo kale nga womanyi kyali bikyankalanyeemu awo ngozizayo emisango asiina musango gwe nakola nakati mbeera nene nga toyeyagimba mu bulamu bwo olunaku ki lwewafunako ku ssanyu newebaza Allah yakutonda nogamba olunaku luno ebinaga bina olunaku lwensinga osulesi lwensinga ofuna essanyu nga tugenze mu kivulu kyonna newe kiba kyoyo maaka nsobola ofunirayo essanyu kubanga nsonga oyo maaka kyali wange ng'ovudde nekuba nti muyimbi abula kulo namutegeera
kitegeera alumirirwa baddogosite oyo Makona ku lwe yasooka otulabira ddala yakulukuta amaziga ng'alaga Allah singa abadde yamusitula ku madaala abadde ayinza otukolera ekintu kyonna naye yakulukuta amaziga n'atunuulira wallahi nga nalabira ddala embeera gye tulimu mbi nnyo kyolagambye ebyo ebiseera byebisinga byonsinga osanyukira nga badde alinayo ekivulu tugeze ngaawo ekitu awo kitegeera wabala ne tugeze nga H2 oba bakiriza okuyingira mubamu bato baffe abasingirayo abato naffe kenyini kati nganze waba webaŋŋaana basobola okuŋŋaana nga ndinzekka naye wembeera n'abaniga tebasobola kuŋŋaana lwansonga ebaŋŋaana abaniga baba bagenda kyankalanya bamanyi okukyankalanya lwansonga bakyobeera ogananze omuto waabwe kyogamba nzireyo nkutabuze bigere bakyankalanya batya basobola okukyankalanya bawusa ne babakuba bamuwa kimubeera mugaana omuntu oyingira nga talina kyakola nti olumu giba myaka oli asobola okulaba emyaka nagamba gino emyaka tegiyingira bbaala anti kyoyagambye ebbaala njigendamu oyo yaliyo yekka kyolaba era kiba kigenda kunduma nnyo okuŋŋaanamu oyo gyali awo nyinza n'okugaana okugenda nolemerako nememerako tubeera wano baddogosite tukuŋŋanga ssente netugenda kitegeera netwekuŋŋanya netugenda ku bbala naye omuntu singa abaayo nagaa nti njagala kujja mulayifu eyo nkyuse layifu yo nze wendi mwana ano kubanje naye era nze mba njagala nga wakiri afulireyo neddogosite newaaba omwamunamunkyusizeeko ku layifu ga toyagala kuleka bakyaliibwe tugeze oli nga yasazeewo nagaa nti kantwale dogo Makona ono abaana okutwalayo nekyaliwo tano wange omu tugende naye kuba naye bw'aba afunye asobola okufuna gwajjayo n'oyo gwajjayo naye afune gwajjayo negwajjayo naye afune gwajja kati wawo kafirimu kenalaba kyaliye yali agaba ssente naye nga wakuwa ekyetaano yali agaba $, nga wakuwa esso lya $, n'omwebaza agamba tonneebaza genda ofune naye wowaayo omu naye omugambe takwebaza afune gwawaayo omu ati no baatambula nga buli omu afuna gwawa kati kyola agambye mmanyala buli ddogosite ajjeeyo oli naafune gwajjayo ne gwajjayo afune gwajjayo kyaliwo okyasinga okuba kyaliwo tano wange ze kale gwendabira ddala nti tano wange kulwe bangi kuba nze siina omusiina babiri naye nga omukuba oyo waliwo n'oli Jovan n'oyo ayimiridde awo oyo Ibula bonna basatu batano lwange naye kale omuntu eyandaga abaniga abaali abawano ye kale simanyi oba nsobola omwogera mu kamera omumanyi Mustafa eyandaga abaniga abasinga so we mubeerawo bwe mutyo mpolampola oyo ye mukulu wange gwe mmanyi asobola okunteerawo embeera ng'obadde omumanyidde so wali ofunyeko omuntu n'akumanyiira bangi bwe tufuna abatumanyiira ne sayizi ye ekumanyiira bamwenkana naye ng'ayagala mulwanemu mugezeseemu nga lwemugenze mugundi endala naawe wennyini we mubeera so ofuna oli nga mubeera naye naye ng'ayagala alaba bangi bakubongako mikwano gye naye nga ye akyayagala kimu kulwanamu naawe alabe kikyoli kitegeera wogaana gwe bangi ogosobola ogaana naye nga bantu bakolanga obuntu tosobola kugaanira kuba asobola okukola obuntu bunyiga bugiyinza kuba teri atanyiika nakukyokoza paka yamulwana kati wemumala okulwana nakuba oba nomukuba ye afunamu kyo muddamu nemukwatagana olwo olutalo lugwedde olwo luba luwedde muddamu nemukwatagana nemulya ku mmere yemu nemubonga mumanya bagamba nti nno waliwo entalo z'omugeto era zigwera mu geto ntalo ki ezibeeramu
anti kati tugeze nga onanzole era wano tugeze tubaddemu eyo mu bibala kati nga olaba abantu bwe bagendeyo kololo biki nomanyirire olindaba nga sijja kukola ki kusobola kukubirayo nega kankulinde ekawempe tube kawempe oba ozze mu ggeto zange eri tolwanirayo eri nyinza obusobola obutabalira lwa nsonga oyinza obbaayo n'abantu abansingako naye era mbanja kulinda mu ggeto tugeze n'omugwako eno misana ttuku era nga guseeka nga mwekakasa wali okubyeko ku muntu olwana nze tera nnyo kalo sirotera nnyo olwanisa bikonde kuba nze sirina maanyi olwanisa nze kale mwana obusungu bungi sobola n'okukwatirira lipo kuba mba sikusobola ogenda kunkuba nzimba amaaso lipo kyeki jambiya oba ogenda jjijjawo njizo giro naye giba kijambiya so okukwatira ejjijja nolimukuba wala gwali otemeko ku lipo alipo yo sinjigezaako naye amayinja bangi beekubye olwo omukubirawo naafuna obuzibu ate kati nkuba nsobola okukuba okugulu era nga omanya ebyekito naye kakati mulimu ki gw'osobola okukola nova mu mbeera oba eno mu ggeto gyo oyagala ddala okukolera bweba nga nfunye omulimu gyesobola okukola nga obudde ne butuuka nenzijjako mu ggeto abandibamuwako nengenda nenneeba mulimu ki gw'osobola okukola gonna gwoba ompadde muzeeyi gonna oguba guzze alla gwawaleese kuba omuntu asobola okubeera ku puroguramu eyo ng'alaba n'agamba adoge Makona oyo kamuwe omulimu akole abe mu mbeera eyo kuba nawe kenyini olaga nti embeera ekunyiga beera mbiyo ate ng'ovudde ne kunze ninayo batoba nga abazze nga ffe twayimbira dde embeera eyo naye ate embeera bbeera gebakosezza nnyo nosinga ate ffe abagisookamu aze nze olaba amagulu gane gano oli ayinza n'okupita omubbi n'agamba oba oyo yali mubbi okitegeera naye nga lonna amagulu gonna ngawo ndaba omutwe nze nanze n'abankuba naye nga bakubiraki oli asanga gaye ng'olonze sikulapu biki olwoso oyinza olunda ekyuma ky'oli ng'ekyuma ayo oluso bwe badde akisumuludde mu mmotoka akiwummuzaawo ne bakuba nga bakuyita mubbi ate era oba mubbi oba okijjeewo naye nga gwe okijjeewo manyi kifu kuma ekyuma kyo gyembaka kijja mu mmotoka baagala nekiteebereza esikulapu ono mumutunda bamumuguza abaani waliwo abatunda awo era babeerawo abakazi wawo n'omusajja abeera wali bicupa ebyo agulira ddala ebicupa kati gwe mumanyi okulonda mu bucupa muno nze nali mulondamu naye kati kale mpulira ngenda njagala buvaako kuba sikyafunamu na ssente ate n'abantu bakutuyita babbi abalonda obucupa olinayo ku baganda bo naye omuganda wange bali nga basatu naye bonna bato be banzirako nze fastball bo manyi gye bali bo bali wa taata naye naye mpulira bagamba masuuliita naye naye tomanyiiyo babayita baani kuba taata ayinza anzirako bamuyita jolamu owokusatu bamuyita joero abalala baali balongo babiri obaswa ne babuuka ne basigalawo kato naye tobalabangako naawe siddanga mubalaba naye nga wegomba okubalaba naye gwe omubalaba mpulira nsaba nnyo alla abandagiseeko nga ninamu ku ssente kuba embalaba nga siinaawo nyinza n'okukaaba nempulira nga ate taata ono gwe tewagomba kumulabako taata nze mwana maama wange mpulira gwe njagala olaba kuba maama olaba mbeera gyampisizaamu nene kati wawo nemukubira ambadde njagala musaba ssente naye neŋŋamba kamuleke sijja musaba ssente gamba lwaki kuba nzuuka nenjogera naye nempulira amaloboozi gayogera
nenjijukira n'embeera gye yampisaamu awo wonna nga mmenyese okugulawo wonna nga nzadde biki nempulira nga njagala muwa ebintu byatamanyi na kumanya. Ekitegeeza n'omala okikwata mama osooka n'omusanyusamu. Maama wange baganda n'abanyiga abanyiga ate banaye babanyiga banawala nga bavuga ziri zirambo jini tano ekitu mwana saba alla boyinze gwasaasire byo biwanvu naye twagala kukuleka ogambye okuva ku makya tonnalya kati oba ogenda kukola otya mwana simanyi nakumanya boy olwo bataano bo bano boogambye ate bo abasobola okuba nga bamaze n'ennaku nga 3 ate bo nabeerawo embanga nfunyeyo siyinza mulekerawo beerawo era nsobola omuwaayo kyemuwa kuba naye ate aba bubi nnyo okunsinga. Tugeze ng'ofunyeyo kiki kyemulya? Sobola okugenda n'ogulayo waliwayo omukazi atunda emmere yakasatu abeerawo ku 3 mu ddipo bamuyita mukadde awo n'omulala bamuyita Naalongo oyo atunda yanyanya oba toyinaamu ng'olyayo ekikomando kyalwasi oba kaabiri. Kati ekitegeeza omuntu wakuwayo ekitwalo ng'olyadde ku kikomando kisobola okutwazayo ennaku oyo omutwalo gwo nsobola okubeerawo okubeera mba nsobola okugenda ne baganda bange 5 ba embawaayo kyembawa nensigaza kyensigaza. Kati nkuwayo ekitwalo neyanza abadde n'ekitwalo naye kamada nakomye owuweza yabadde akitunuulira nnyo ayinza okuba yakinyakudde. Kankuwa ekyebiri kino kikubeeremu ne bakyaliibo naye teri mbeera yababeerera kyobomanya kasita weekuma ng'oli muntu mulamu omanyi ekisinga okutta abaana ba ghetto kweyigiriza mizeezo gya bubbi katusoboye nti byotugambye nti bituufu tonyakulangako tobba ebaddala kaze kuba mwana tetwagala tuyate Ddogo Makona nga bamukwatiddeyo nga yagenze nyakula ate ne bamuttirayo wabbo bakuba abantu bakuba ababbi so tulina kwebeereramu ne bakyaliibo kuba nti ebyo tetubabuuzizza tujja kudda tubabuuzeeko naye nga kazeeyi waliwo wadde ogosite wotasobodde laba nojja balabako njagala nange nga maze okinyonyoogeramu njagala nzire nga mbayiddeyo ku buvaaza ati esituko kasita mmaze okulaba wembeera naawe nkulabye lwe naaba nzijja nga maze okinyonyoogeramu njagala mbasanyuse kitegeera njagala nzijja wano tute bakyaliibo tukasibemu wano eno mwana ati siko bulemu muleke nga musanyufu kitegeera katukuleka kasa tumaze okukubuuzaako. SB4 Media Tuggussa Enssonga tubadde ne Ddogo Makona emboozi ya Ddogo Makona ogiwulidde naye byo si byangu tujja kufunayo kadde tukomewo nga ye ne bakyaliibe balinga bameka balinga mu 7 10 12 13 7 badogosite 7 ekintu 7 okimanyi muze nja kugambirawo ne waliwo baddogo benyinza okulaga muzeeyi naawe n'otukalo ngamba abamu baleke waliyo abaako oweno bo nga badda site waliyo abaava eno bo nga badde masanafu nansana wa ngamba bano bobeera nabo wano baddogo bawera ebibiri nga bangi baddogo bangi muzeeyi. Sometimes osobola ofuna omuntu nga yali agadde babuuzaako babbongako balambulako naye babatya okimanyi ekyo batulya naye nga muzeeyi ffe tulina buzibu kuba bamanyi nti tuyinza okugenda eyo esimu yange batubbako amasimu biki kale mwana naye nga mwana Katonda ajja bbalaga
ekyogamba nenfunayo bakyaliba nga netujja netubakyalirako tuddayo stede nga ne security ebyawo bba okutuulawo balinda mugende aweeri katusabe njafuna nange bakyali bange tujje tubasaleko tubeerawo wano kazeemu anyway ku SB4 Media tujja kufuna yona kutukomeko tukyayeko mu gate eno ate tubabuuzeko bakyali baffe bano yaleetaze okuneeyungako tunabatudda ja tubulako ku simu zaffe ziri ku screen okwo tukomeko tutunyonyogeddemukko tubasanyuseemukko naye embeera yeeyo nno gye bayitamu wali eyo oyinza okuba nga oli eyo nga tomanyi embeera weetambula naye yeeyo embeera nga wakunyonyodde ku SB4 Media Tuggussa Enssonga batuteekamu akasente na kampuni nyingi nnyo zituteekamu akasente muli baziwa Ansans muli Kato Accra muli Shira Aspire Sako tuyanziza nnyo n'olw'ensonga eyo mbeere bulungi mwena SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga.